alien skin sayagadde kintu Kyewakoze ku airport disrespecting Abamawulire. Alien skin sayagadde kintu Kyewakoze ku airport ate novayo nokola video y'ekisiru mbusagenze bweru kubasakira mawulire gwe n'alien itandika okusinika ebyo ebinnyo manyira Abamawulire alien at your own risk nkubuulira ebintu bino leke ndulu eremye kwaba ate alien lekera onokola interviews osusse gwe buli kiseera olinga TikTok yimirira n'Abamawulire you are now a brand alien oyina okukyusaako mu neeyisaayo nakugamba erinnya lyangu lyakukola naye okulisuula erinnya lijjirako obukwakkulizo. Don't disrespect journalists. Yimirira omuntu Omwenda kiika bbiri nti yes nkomyewo okuva ebweru nebaza nnyo basapota bange kimala notandika okumanyira Abamawulire sebo mbonage kati eyukewo walaze kati olombo oli w'amaanyi alien bano Abannayuganda bakuba enduulu nkubuulira bano boolaba bano nga nno wewafuna erinnya wandibadde nno okwatagana n'abantu nkubuulira alien enduulu gye bakubira ebiwaano babiyita batya mu luzungu sarcastic ebiwaano goza basinga obungi mbu bakwagala babakwetolodde wano bazikubira Moze radio tali mu ttaka tebamwerabira gwe n'alien wandizeemu amagezi n'otegeera nti weetaaga amawulire okusinga engeri gye gakwetaagamu. Si papa yabavumanga aliwa tanoonya namutonozaamu kamera so mukwano toddamu kukola interview za kisiru alien oyogera nnyo sirikako ne buli kiseera bakwata ka video you are not oli brand kati erinnya ogenda byonoona alien abasajja abo babbebekulu boolaba kasita bakola amanya ne bagulirawo amamotoka amalungi Bebekulu ayambala omutunuulira Bebekulu ayambala gye bayita modern musician omuyimbi w'ekyasa 21st century oyina okubanga ovuga emmotoka nnungi oyina okubanga oyambala ebyo ebyalaga biveemu ebyo ebyekisiru bw'oba toyina brand abantu tebasobola by the way limited bw'oba toyina brand goloza lwaki bazali tubaagala zali ayina engeri bakiyita conduct oyina engeri gye weetwalamu zali atuuka mu bbaala buli omu n'amanya nti zali yazze nga tayogedde nakwogera era ogenda okulaba ng'embeera ekyuse n'omanya zali waali she's beautiful ayina engeri gy'ayogeramu oluzungu lwe zali ayina engeri gy'asengekamu ne waaba anyiize kivulanga abantu bakuwagira because obirako n'ekintu ekiri unique kugwe bw'oba toli wa bulijjo kola ebintu ebitali bya bulijjo ne if you act like an ordinary Ugandan ani agenda okurespectinga kyovula banza abapoliisi we bankwata nayomba mu luzungu nyambagamba that's not law that's not constitution goloza lwaki banti abapoliisi ne batanteeka kabangali bagenda okulaba nga siri wa bulijjo Nyamga article 257 of the Constitution, sub-article 4, speech of Ugandans. Sorry, freedom. Nga articles somera aba police omuko omu nebatya. Gotwala banga bonna banetolodde. Why are you to hold my phone? That's treason. Aba police nebatya. Nga this is real technocrat. Gwanda bakonga nyomba mu Uganda. Naye kati singa abapoliisi bakwata gwe ebigambo by'obuwemu bye wandikubyewo bye batwaza mu makomera yomba mu luzungu n'abamu tebamanyi bye nayogera up to now. That's why some of you we mudde ne mulaba ka video yako nga police ekutte kwa nayomba mu luzungu you can't analyze it. Bw'oba oyagala kusala ebigambo ne comments yomba nga mu luzungu kati zali ye yayombye mu luzungu. No, actually, the rather come to me. Zali oyagala owulirize kiki. She was calm.
ali no mwekwata mu nviiri bannange Zari mu butuufu ne bw'olwanisa Zari tosobola mmujjawo bannanga abantu baagadde oyo omukyalo okumuteeka wansi n'ekibalemye oba ayina bamanager Zari ayina engeri gy'ayombamu mulabye ku TikTok nga sagala na video gwe ne ngamba waaw omugagga n'omwavu w'obaawulira mu kuyomba banna abaavu bayomba bubi tomanyire topalampanse nze muzzukulu w'abaafanze oyinza okumanyira n'ayogerawo bajjajja be basatu nomugaya was that necessary really naye Zari yeta n'agamba my husband where for tickets kaba no omuntu n'akunnyonnyola ngate ye mulungi oba lwaki abakyala abalungi bambi tebamanyi bintu byako Zari tamanyi bintu byakuyomba tabimanyi oba namugambye agule kibadi black kwa kati awufulu figure yasobolawo but you can't put Zari down you just can't she's a brand ayina engeri gye conduct and for years by the way Zari ebintu ebyo tabikola muwane she has been like that for years Zari bwagenda mu interview ayogera bimukwatako I remember omugenzi Isima besanga ne Zari Isima yafukamira gwe mulundi gwe nasoko kulaba jjajja yituli nga afukamidde Zari yawa Isima haga bano okumanya Zari wa amani Isima yatwewanirako bannanga awunya bulungi naffe haga twali tuzaagala naye munete twazifuna Isima yatusooka Isima teyanaaba nemitiri oyo omukyala Zari wa amani just because Abannayuganda mwagala nnyo okukakanya abantu be mutamanyi but Zari she's a good lady tayomba tayogera nnyo era ne mu video ze mwalabye nga kiri ekikazi kimugaye mbu malaya musimanya tayina sente of course Zari teyazze ku proving at kati singa yabadde muntu omulala yandibadde aprovinga nze nina sente zange nina amayumba she was like okay of course she's my friend kugamba bambi waliwo kale characters enjagala tamalize nefubye kufuna naye ziganye bane nange njagala banvumeko nzije bambi nyombe mu luzungwe maka you guys nga nekute mu nviri it wasn't like that my husband Zari yagala Shakibu tamweganangako bavumye Zari okwagala omwana oyo Shakibu Zari teyegananga ku Shakibu amwita my husband omukyala yenna nga anyiriranga Zari nga ina sente to recognize in public oyo muti aba akwagala oba Zari baije bambi buli omu akyewuunya Zari kyeyagala ku Shakibu nange olaba tamale natuka neneewuunya ningamba nti naye Shakibu mulungi lutaya mulungi ekyamazima kyo Shakibu mulungi ate Shakibu ayina empisa naye munnaye tubeerawo ne tugamba bati ono omukyala owamanyi bwati ne munne buli omu Katonda yamutegekerayo gwayagala okitegeera ebintu bine tebifaanana babiina Shakibu yaliwo oba wetta oba okaaba oba oleeta zodiyo munete kijja kukyuka nga bwe kyali mu oluberyebere bwe kiriba kaakano waliwo ebintu mu nsi ebitakyuka maama wo waafa ne taata wo ofuuka mulekwa kobe ng'olina ssente zenkanawa era bagaba mulekwa baliwa orphans ne bw'oba gwe Bill Gates the moment your father and mother die you become an orphan sente tezigula bazadde waliwo ebitakyuka ne bw'oba olina sente zitya nga maama wo mubi ye maama wo that's your dad kyobulaza abantu bandaba nnyo nga I'm with my dad nga tunyumya nga tuseka because the netatange tulinga baluganda gwe nnina oba mutamiivu oba muvumi that's my dad gwe nnina Junior you can't change your parents ekyokubiri omuntu omulala amatalinga mu bulamu bwo ye mukyalawo there are two people who matter on this planet your parents your husband and your wife mukyalawo waafa ofuuka ssemwandu ne woba olina sente zenkanawa ofuukirawo ssemwandu bawo waafa ofuuka namwandu be bantu bokka ku nsi abakukyusa status there are only two people in this world who can make your status change when your parents die
and your husband and your wife. Muganda wafa toyina kyofuuka. Bawe ekitiibwa. Contrary to what people do. Zali awa nnyo oyo Shakibwa ekitiibwa. Muna abantu mubalabirawo, people love people. Omuntu okumala n'omuntu omwaka ogusooka n'akwata ogwokubiri tokiyita kyangu. Omuntu ng'amaze n'omuntu ebbanga nga beeyagala. Not 1 year, not 2 years. Abayina kye yamulabamu. Nakati bano ba noise makers, background noise. Ba social media in-laws. Ebintu ebimu nga bibasukka entegeera. Nga mwetaaga okubisaamu nnyo obwongo ne mubirowoozaako. Why is this thing like that? Nze junior abantu bayagadde munange okumpasa. Okisegeera kwa nakafumba mali asatu. Nze golaba. Have cooked in 3 marriages. Wendi. Nga sefanga. Of course Uganda nzimubeereyo nga munjogerera. Omwana oyo afumbirwa nnyo. Simanyi omwana ayagala abakazi abakulu. Muli mu nnyoko. Kamanyira akabajjudde muli mu nnyoko. Nze sikyalina ku bigambo bya banna Uganda. Nekolera byensanyusa. Bwe mpulira ati njagala kwebaka na muntu, I will sleep with that one. Ne bw'oyogere byenkananga eggulu. Peaceful. Kakati ze mune nava mune mu bigambo by'abantu. Bw'oba mu Uganda, temulaba bwe nnyirira. Can I lose sleep? Mukadde awooma, gwe wooma osirike. Nze junior have cooked in 3 marriages. Wendi. Nga sifanga. Shiba yagamba did I die? Bandi ya mudda. Did I die? Eksi wange yampita bulo. Did I die? Nze katilevo jendiko ya did I die? I be in my home, take my tea, watch my TV and sleep. Ndiku did I die? Hirazi tuiza kunde etera ngambo. Mbujuni ya bako ogeddeko, banjogera ko chensi bietanjogera ngako. Chichaba ne Uganda chemugendo okumvuma chemutanvumangako. Mungamba ne Yerusa. Mbujuni atambula ambigula. Simanya ne Yerusa. Muna mwandu juni yowe chengera. Nze muntu omye bulirinnya. Ne did I die? Of course I continue to live my life diligently. Nono musibiyeka abakazi. Junior wemba afumbiddwa bikwatirako wa oyagala afumbidewa. Nze I have experience. Eyasembayo mukazi wange yankuba you also. Tebankubanga mulaba my wife Tasha. Nankasukira ebintu eweru. Did I die? Kati mbolo nennyonnyoleko abana Uganda mulekerawo okwennyonnyolangako. Nobanga ali ku pisito. Ati kakati mulaba toyina gonnyonnyola, people have problems. Abantu balina ebizibu. Obo bagamba abantu munete bagala your explanations. They always want to cause trouble. Kali ze junior nchali myaka ejennyonnyolako about my deeds. Chesa ze wokola mbonze mwe bani. Who are you in my life really? Mbanyonyola kuchi. If I take a decision, it's mine. My life is not an essay that needs to be marked by a professor. This is my life. I'm entitled to do what I want to do because my life is entirely my choice. That's it. Nzi tuyinza kuleta biboze wange mbujuni yatebakwagala banjagale bampeeki. Bampeeki. Balinze nfe bajje baleeta amabugonga we bakolewa akatulu bwama. Yes bagala bafu. Abantu bagala afudde. Tebagala ngako mulamu. Wendi wano mundaba. Era bwe namala okufa olumweka abyobuziga bw'ekirogo. Badanga omwana oyo. Omwana w'omusajja atulumye. Junior banete wandifudde. Rest in peace nga badda kubiraba. Isima tebamwerabira olaba wakyamuyimba. Ensi bwetyo. Fenna tuyitamu mpite. So teweemalangamu. Mu buli kyokola teweemalangamu. Ojja kufuuka ekitalo. Bagambe kitalo nnyo. Oba Junior. Nofa nofuuka. Bannange. Malirize. Kubanga maama.
Mvewa no junior. So why that is. So Alien, work with musicians. Don't disrespect them. I didn't like the way you did at the airport. Omuntu yimidira, yogera nedda kikabiri otambula ogende. If you don't want to talk to journalists, let your managers do that. You don't have to keep on talking. Alien skin funa manager. Oyogedde nnyo n'ebitasaana. Sigira. Okay, tukimanyi fame ya kutomera. You were not prepared for it, but okay, we have heard from you, Alien. Because every day you have a TikTok live. So we watu waserebu webeisa. You'll end up degrading the name. Osegira ofoke TikToker Gaza. If you have a brand and you're a celebrity, oyine ebintu byo yino kuchusa mbula like it or not. Kubanga erinyo sobola dikolera omwaka gumu ne ligwa. Banji. Nemyezi munange. Nga buli wojja kulaibaga ayo talina kyagenda kwogera. Osegira so Alien skin, my brother. It's not right for you to disrespect the journalists at your infant stage. Kwa cho chali mu infancy. Enemu nganzi bujango twebuze ko fa babadde n'amanya for long. Kaze junior nazali bwandi celebrity. Even at school, people could recognize me, but how have we protected our names? Abantu basokerega how junior kajja kugwa. Junior tajja kumala ko mwaka. Wendi myaka ina down the road. Bajja ne bandekawo nze chako pitingira views. Nzaka kati bakabata. Be bakola ennyo every day na kyagambe ensi. Nze junior. So byebyo muzeyi mirundi akunoonya. Ngadde we wafuuka omwogezi we. So mune mutwebuuze ko Alien wagayembu ba YouTube ambu bakwagala. Bakwagala ko content. Alien ba YouTube tebakwagala ngako, trust me. Bakwagala ko content. Wandi badde nobeera ne bannamawulire aba mainstream. Kwa ensi egenda nabikola ki? Nabigenda. Nyebaza nnyo Uganda police nga maliriza natwalingako it was a tour traffic police ye Natet. Mbebaza omulimu gwe mukola. Nakyalawo ko nenda be emirimu gye mukola ki? Gye mukola bambi it is good. Bakwano banga bali mu police. I will still support the police because they are really doing a great job. So I want to thank them after the incident that happened. Engeri gye bankwatamu ne bankuba jeke nga we mwalaba. Of course yo jeke baje nkuba. Ne bagala okunteeka wansi kabangali. Can you imagine? Omusajja ne muganti I'm a senior government officer. Nano nyamwaira of power nga sirimu. That is treason. Mwagala government, mwagala kusula government. Musipasiyo yange, sibanyate yasasula musolo. Really? Eya Boboine eri Amadi, ne yange eri Amadi. Kati tukabe Boboine yenga mwagu musonyiwa. Lwaki okwata sipasiyo yange kubanga teyita mu masasi nga Boboine motoka ye bazituwa babiri government ya Boboine bamuweye ne bampe yange temwagu musonyiwa musolo kati nze munkwatira ki wono Boboine yagenda ku URA emotoka ye eri Amadi ne bagisonyiwa nange yange bayino gisonyiwa musolo because emotoka zajja bbiri emotoka yange yajja yemu ne Boboine. Nyamugamba afande I'm a senior government officer. Agedo kebera mwaira of power sirimu. Musome that was the article 237 of the constitution, sub article B. Tawulira. What do you want me to do? Hilo kwaddako kwali kunkwata jeke. Neba yo police baba munkwata jeke. Amanyuma negakola ki? Negabikukabwe. Aba police bakwata jeke wano we what underwear we saliza nuga bana afande. Why have we reached to this level?
ne kuba ku masimu g'abakungu nga tewali eyitamu n'abakungu nno nammwe muyina engeri gye mujjako amasimu when we are in problems tamalenga nakuba masimu g'abakulu ng'omuntu kati gwensigazizza maama fiina mu ndeeba katono nkubire maama fiina muge maama fiina gwe mukulu kati gwe nnina nera after a long time nga naatera kwa abakulu bange bonna nabakubiranga amasimu tegaliwo nge namba nsigazizza ya maama fiina nenga nesijja mukubira kyokka ekyasinga era okuleeta ebizibu airtime nali siina nga neewola ku Airtel ngenda okuba essimu ya fande nga your account balance is too low to complete the score. Please Airtel mutubeerereyo n'akanyomero ke bayita emergency airtime mpaka muzira kisabwe ya nyamba munange pasa by nampa ku ssimu nenkubira ki general nakubira general ng'abanna na junior what's wrong nemuga general eno ama dispatch je mwapa mbu is not paying tax na mumpo oyo ndamune general muwafande didn't they teach you political science inti yesa don't you know that is junior kwa musirikale namuga am junior de blogger nangata andabangako awo kawe nategerera era nagambye kasuku abantu munete batumanyi nze junior I saw that everybody knows me namugama yenze tekinokulat junior wo ku Facebook omusirika yangamba tandabangako. Do you know what it means when you a brand and omuntu naganta kulabangako nemanya kawedde muso we mean next time mwera banenga nebazanya abantu mwena abali batandise okuwandiika free junior remove junior from prison. Junior, why didn't you call your dad? Of course my dad's phone was not available. Nakuira tata yange simu teriko because I told them I'm going to call my dad. Yet daddy ye bali bamumanyi na enze mbunga tebamanyi. When I showed them my driving permit, I thought that they will recognize me. Kori asoma ko Tamale Mirundi Junior. Nambuza, wait, I listened to Mr. Tamale Mirundi Senior. Nimga yes. Nangamba koro him. Nyendo jiku bakonge simu kweli. Yeah, daddy namga don't ever switch off your phone. What if I met criminals? So it was a learning experience for me. Nenga next time don't panic. Nzo junior sina chesta sobola kumara. As long as I'm on this soil of this republic, don't worry. Segera, I will finish it. Nenula babantu nga batidde. Junior bamusibye. Can I be? What the fuck? What the fuck is going on? When nakugambye dompe ebyokulya byange nyenda ku mulimo baninze ku office tonna maliriza kufumba simanyi lwaki muli wano naye temulina kye munyamba oli namugambye de motoka yange ajoze saga kutambulira mu motoka eri date I told him already to wash my car. Mwampadde da chai, I'm not seeing eggs siraba maji, I'm not seeing milk muli banji wano. I'll close my home. Kale motoka yange lwaki ekyaddugala. Gwe nyomba ngamugambo junior muyombi. You are here, you are many. Oli asiika amagi, onkolere chicken pie. You have given me tea. Okay, you tingi labi. Now how am I going to sit in office when I'm hungry? Goza fe tulia buli wamu. We eat everywhere. Yakala bampobo tu ababbi b'amataka. Nemba kama mkwate chai mu muteke mu flask. Nemba kama motoke yo mujozi. Gwanena beko ngatambulira mu motoke eddugala. Do I drive a car with that car for the time you have been with me? Njaba goba wano. Sagala bantu bakola ki?
Ama abantu amane obagamba nti wake up, do breakfast, bring it, okitegera. Bali wano batudde. There are many. Mama, let me Kambasibula. I have to sit in office. People are waiting for me. We meet next time. Let me first teach these people a lesson. I'll close my home. So I'm into Byakumalako Mirembe. Kati mpite Bobby Yanga ya abafumba wasauda madada. Abantu bali wano mabetula but instead of giving me tea. Nje junior mfumba. Nange ninga katatumba si fumba. Na fumba ndi mu bufumbo. Nekati sikyasobola kufumba nyigemere. Simanya saanika. Wata. Ebyo nabikola ndi mu bufumbo ewa Tasha. Nekati tamale nkyasobola okusimula ennyumba omugongo tegunnuma. So abavubuka mwenna abafumbiddwa era mbatumirako nnyo. Keep it up. Junior bambi togenda nga toyogedde ku sami. Mutuleke.